tubaniriza amanya agange nze Prince Apollo tubakulisaayo mu kusaba okwa overnight kusaba okwa Sunday service n'enteekateeka zonna nga bwe ziri. Nja kubanga nange nkulisaayo ababadde mu gandaalo. Musumba abantu babadde mu gandaalo mwezi ogw'omukaaga gulimu egandaalo nga lyeryo okusingira ddala eri abakozi ba gavumenti. Wiki naddala eri eyaggwa abantu baddukako ne mu kyalo kubanga mwalimu Heroes Day mwalimu Idi Adha nga mulimu Idi Adha ate ndowooza n'olunaku lwa State of the Nation speech nalwera aba office lubawa freedom waliyo olw'abajulize ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga analyzinga kitundu kya mwezi kye twakamaliza. No, ntunulidde omwezi omulambo ogw'omukaaga nabadde ngerageranya n'omwezi ogw'ekumi omwezi ogw'ekumi gumanyikiddwa gwo gulimu egandaalo eddene erya Christmas. Yes. Naye omwezi ogw'omukaaga nagwo gulimu egandaalo eritali gazetted bulungi ennaku nnyingi ez'okuwummula. Ziri gazetted taata. Kubanga Madazi Day mu Uganda eri gazetted. Yeah, true. Heroes Day eri gazetted. Ne Idi Adha. Idi nayo eri gazetted. Kati then mwe tulifunira budget. State of the Nation address. State of the Nation address. So ennaku 15 ezasoose mu mwezi gwa June. Gw'obadde weesalirawo olunaku olukozesa otya? Nenze siri musanyufu mu mbeera eyo. Gavumenti ng'egenda maaso n'okukubiriza abantu okukola. Ereeta programs nga zi parish development model n'endala zonna ez'ogagawaza abantu. Ate bwe tubeera n'ennaku ennyingi ez'okuwummula tubeera tulina kye tumisinze. Okuwummula kubeera in courts waliwo bye kutakwatirako ddala kati. President Museveni baatajetinga aba PDM tebalina public holiday. Ndiru otaliisa nte eyo eri ku zero grazing. Ndiru otagenda mu mwanyi zo kulaba bwe zitambula. Ndiru otalaba nnanansi zo. Okusinzira byalaga ndiru otaliisa nkoko zo z'olunda. Anti Musumba tovola nesibe nnyo ku nsonga y'abakozi ba gavumenti. Nti bw'ogenda kugombolola atojja kusanga nga office nzigale olwa public holidays ezo. Yes. Actually nze nagenza okigattagatta nga bw'ogattamu ne weekends. Ate kiba kirala nnyo ennaku ze tuwummula nnyingi amazima matuufu. Babadde eryantonde ku National Heroes Day. Ne mpulira nga basaba President nti kati ne Heroes Day olunaku olumu terukyagimala. Beetaaga ennaku endala Heroes Day ebeere nga ya nnaku 2 oba 3 nga bakyajaguza Heroes Day. Yes. Mu nsi eyagala okukulaakulana n'okukola n'okugenda mu maaso tulina okuba nga tulowooza nnyo ku ky'okukola. Obudde obungi tubukomitinge mu kukola. Si kuwummula obuwummuzi. Kati otandise ogaggawala. Otandise ogaggawala. So si bonna kati ekyo kirowoozo kyo. Otandise ogaggawala nti otandise okulaba obudde nga buyina value yaabwo. Kati ate abalala kansubire tibakolera wano. Abakozi abalala bakebera kalenda ng'omwaka gutandika. Balabe ennaku ezamala awundi. Era ekyakunyize ate kyasanyusiza nnyo abalala. Era bagali singa ne July abaddemu ennaku bwe zityo. Naye eri abakulaakulana obudde bamumanyi tebudda. Exactly. Olunaku olukweyongerako terudda. Omwezi ogukweyongerako tegudda. Omwaka ogukweyongerako tegudda. Kati eri abakulaakulana okukola kikulu okusinga okudda mu malaawundi oba mu bijaguzo oba mu masappe. Ekyokubiri genda maaso ku sayidi ng'eyange nga nyina Mukama abantu bampadde mu bulamu bwange benkola nabo nga tulina establishments ze tutaddewo essaawa z'abakozi si ze essaawa za nannyini kutandika. True. Kati gw'osalawo okozesa otya public holiday. Exactly. Gw'osalawo eggandaalo eggwanvu eddene olikozesa otya. Era mu schedule yaffe wano ku Salt Media ne mu makampuni amalala
omutandisi talina leave. Actually omutandisi taba na leave. Yakola Monday ku Sunday. Omutandisi taba na leave. Njagala kulaga obwongo bwe gye butandisa okutunula. Otandisa okugaggawala. Mazima amatuufu. Bw'otandika okwemulugunyiza ennaku z'eggandaalo Katonda aba akusitudde. Musumba, abantu abatuwa obugabirizi buno bwe tuyita obuyambi wadde nga abalala balowooza nti bwe butuzingamiza baate bw'otunula engeri gye bakozesaamu obudde bwabwe ndala nnyo ekyokulabirako kyekya okuziika bino bye tugamba tugenze kuziikirako abantu baffe tugenze kukola ki mu Uganda okunoonyereza kwalaga nti abantu bamala kumpi ennaku 3 ng'omuntu afudde. Okunoonyereza okwo kwali kukyamu. Bamala 4 ewaffe bamala 4 ate ne mu Bayibuli Bayibuli egamba mu Yokaana 11 nti Yesu agenda okugenda ng'abantu bakyaliwo nga Lazaalo yakamala ennaku 4 ng'aziikiddwa. Ebiseera bikyuse kati. Ebiseera bikyuse naye abamu tukya treasuringa culture. Exactly. Actually abamala ennaku ezo bebo bekikwatirako ddala. Tosobola kugenda kuziika muntu wo. Yes. Nodduka mbu emirimu gikwetaaga. Omuntu wo. Kati g'obeera wakati w'ennaku ez'ennya n'ewiiki. Kati bw'abaawo abalala baga nti offisi zisigala nzigale for 3 to 4 days. Abo baba bakikongola government. Exactly. Actually oyogedde ekigambo kye mbadde ndowooza ekyokukongola. Nze mbadde nkimanyidde waffe mu Lunyankole nga simanyi nti bakyogera bati ne ludde no gyeki ewaffe tukiyita kukongola naye eno mu Luganda ate kiba kitegeeza birala oba nga okukongola kasooli n'ebirala kasaako kano ke bayita bantu ennimi zitambula zifaanana kati abo abamala obudde mu bintu ng'ebyo naye nga bamanyi nti obuvunaanyizibwa weebuli bubalinze kukongola kwennyini kukongola naye ke mbabuulira ate ogenda kwogera kiwadde ogenda okwogera tolina gw'okongola bwekongola wekka. Omukozi wa gavumenti atukongola sigamba ngaffe abakozi abali private okujjako nga yadduka n'abaako personal business naye bw'abanga yeesunga kutuula butuuzi kubanga alinda omusaala gwe tujja okumuwa yeekongola. Yes. Kuba mu nsi ziri ze njogeddeko Musumba bona okuziika baba n'essaawa bamanya nti essaawa lyemu yokka tugenda mu cemetery wali tuziike buli omaddeyo ku mulimu gwe. Yes, abalala baba ne cards. Invitation. Omuntu aziika. Invitation okujja okuziika. Batekinga time ne balaba baani abasaana okubeera mu kuziika. Nga bw'onoonya baani abasaana okubeera mu mbagayo. Kyova olaba nze nali nsanyukiddeko poliisi naye simanyi oba erina beekosa. Waliwo ekirowoozo ekyali kizze. Kenya kyali kitandise n'okukola nga okuziika kwa weekend zokka. Ibo basazeewo kuba bamanyi nti zino ennaku enjereere abantu bateekwa kubanga mali mu mirimu bakola. Baba mukozi wa gavumenti tewali kuva mu ofiisi mbogenda kuziika ng'omuntu bw'afa bamutereka ne balinda olunaku olwa weekend awo nga Saturday batera okukozesa Saturday ne baziika. Nempitiddeyo Musumba olw'okuba nti ndowoozeza nti bwe tubanga tuli nsi etunuulidde okugenda mu maaso tuteekwa kubanga tutandika okuvaluwinga time yaffe naye ng'ate okusingira ddala attitude towards work erina okukyuka. Attitude towards work erina okukyuka naye tulina okwegendereza ennyo okukola copy and paste ya culture y'abazungu okugireeta wano. Ffe tetusaana kuziikira ku kaadi. Ffe tetusaana kuteekawo nnaku nti ezo ze ziri gazetted z'ez'okuziika. Tusaana kukuuma culture yaffe n'obuntu bulamu nti abantu bo ojja kubategerera ku lunaku olwo nga bazze okuziikirako nga beerekereza kubanga ne kino njagala tukitegeere nnyumiddwa nnyo olwaleero na kino njagala tukitegeere nti okukola tekukoma kati olw'okuba okukola tekukoma Apollo bw'okola embaga y'oku Lwokusatu ate n'ogiteeke wammwe isingiro nenzija eisingiro ku Wednesday I am indeed your friend. Lwaki sigitegeka lwa mukaaga awo nga sirina byenkola nange
Buza kwa watu lama mzumba. Gasina byenkola kugamba oyagala nzirira olunaku era olubadde free. Bw'ompa ekibadde free. Sikulabanga ampeeredde ddala. Tusobola okuorganizinga with a Saturday, but wateekwa okubaawo room. Omuntu okola kyayagala. Kubanga n'ono abeera afudde naye abeera abadde akola. Njagala onootinga kali akagambo okukola tekukoma. In fact abazungu batubuzaabuza nti tukole nnyo era n'okuzika tukuteeke mu order. Bano abantu abakopa poliisi ne bazireeta namba ne bagireeta nolowooza nti alowoozezza naye nga talina kyalowoozezza ekintu akijja Germany naye ng'ate bo balina kye bavaluinga bakiyita holiday off work completely. Anti kyekyo si public holidays. Holiday okuwumula family okuwumuza omubiri n'ebirowoozo n'olirakisinga ne mutambula omwezi mulamba mugende mulabe Madagascar ekitali wano ate kakati bazikola ne bazifunira akaseera ak'okuzirya kati fate abakoppa tulowooza nti olina okukola ennaku 365 tolinaamu na kulirakisinga tokubagiza toziika togenda ku mbaga tokola ki njagala tulongoose bye tukoppa tetukola copy and paste ne tuleeta wano ekintu kiramba nga bw'olaba nsonyiwa nga bw'olaba nti bano abaleeta poliisi tugenda gyogerako olunaku lw'enkya twakiranze ku Sunday tugenda gyogerako olunaku lw'enkya wano ku Salt FM ne ku Salt TV ku ssaawa emu ey'akawungeezi paka ssaawa 3 tugenda kwogera n'abaana mbayise baana kuba mbasingako ku bukulu naye baana ba Katonda abasajja abasomye amateeka abakoze research bipolice religious policies mu mawanga gye baziyisizza zigasiza zitya amawanga ganyogoga mu bulamu obwa bulijjo coldness weather yaabwe naye ganyogoga ne mu mwoyo olwa policies olw'ebiteekateeka. Kakati bwe tuba tukola benchmarking tulina okujjukira nti tuli Bafirika. Bwe tuba tukola benchmarking tulina okujjukira nti ffe twakkiriza Kristo. Ffe tusurvivingira ku Kristo si ku science. Ekitundu ekinene mu Afirika Katonda yakyefugira. Batono nnyo abayinza okugamba nti bano babeesinze ku bugagga bwabwe ku busika bwabwe ku buyigirize bwabwe ku bintu ebifaanagana ng'ebyabazungu. So poliisi ezo eza copy and paste zigenda kufeebya nnyo Afirika. Tebalina families. Ogambye ddi lwe mugenda enkya olwokusatu enkya nga 18 ne ku Lwokuna nga 19 ku ssaawa emu paka ssaawa 2 ez'olweggulo tugenda kuba nga tukola analysis yaffe ku poliisi gye baagala okuleeta bagireetako oba ojjukira omubaka weeyo mu Bugisu John Baptist Nambeshe yagireetako mu palamenti nga Lokodo agimuwadde agikukusa kati Lokodo bwe yafa ekipapula kyasigala mu Ministry of Ethics and Integrity kati balimba ensi nti bakonsultinze buli gwe kikwatako buli stakeholder bamukonsultinze ffe tusobola naffe okukuŋŋaanya emikono egiraga tebana gwe bali bakonsultinze okukakasa nti bamazeeyo bonna bwe baba bakonsultinga methodology ki gye bakozesa kubanga tumanyi kye bayita consultation tumanyi procedures za nga bwe badde ogamba research tumanyi procedures za research bakozeseza formula ki funds bazijjawa babuuzizza abani be bayita ba stakeholders is it necessary mu context eno is it necessary Oweekitiibwa President Museveni yazaatuteerayo akabega okuva le yatwala eggwanga lino mukama ng'alimu wadde mu 86 wabaddewo attempts nnyingi ez'okunyigiriza abantu b'enzikiriza naye okusinga luli zibadde nga ku balokole nakati target era eri ku balokole naye nga eri ku balokole singa poliisi eyo ate eyita egenda kuleeta obukyankano mu ggwanga nti kubanga ejja kutuuka mu basiraamu ejja kutuuka mu bakatoliki ejja kutuuka mu bangerikani
ekiteetaagisa Uganda yasanga eddiini weeziri. Uganda nti ya 1962 ate eddiini za 1800 eddiini za 1700 obusiraamu bwana wano mu 1700 kakati omuntu engeri gy'ava eri naga nti waliwo ekyetaagisa okutereeza kubanga waliwo extortion tewaliwo tteeka livunaana abantu nga bazanyira ku ssente z'abanaasi weeriri twetaagayo ebirala ani oyo gwe balumirirwa bagenda ne bajjayo by'examples ebifu ne boogera ku kibwetere omanyi ka tulina okwewala okuba naye be bakibwetere abasyasinze kubanga baagala kutawaanya ensi y'omwoyo eteredde okuva mu State House paka ku kyalo okusaba mirembe myereere. Maama Janet Museveni mulokole nnyo muwala we Patience Madam Patience Wabogo Musumba fagamba nti mulokole bonna family situjagenda nga tuboogera netwogera kuba nabali prominent y'omuzikiriza babadde mu kintu ekiri disorganized babadde mu kintu ekiri disorganized ddala twetaaga police Namugongo emirundi gy'atambudde abadde atambula nga balaba beetaaga police yanaatereza Namugongo daba abantu ennyonta gye balina ng'ennaku zomeza 3 mu Desemba ebisaawe byonna n'akatono n'ekinene n'ekkereziya n'ekkanisa emutabeeranga abantu nga 3 mu lumu wonna abo bajjuddewo abantu. Uganda yeeyagalira Katonda nga si tteeka okwagala Katonda tekuba kwa kukaka era tosobola kugamba nti effort yo yakuyunitinga nzikiriza zonna zibeere under the same umbrella zigoberere ekintu kyekimu enzikiriza zino ekizifula ez'enjawulo ate ne tubeera in harmony bo balowooza nti baleeta mbu bayunitinga tubeere in harmony tolina bw'ogenda kubeera in harmony ng'okaka omuhindu okukola ng'omulokole tekisoboka. Omuhindu omulambo gwajja kugwokya kuba yennono yaabwe tolina bw'ogenda kukaka faaza akole ng'omusamize balina ensobi gye bakola nga bawoza mbu baconsultants ab'enzikiriza bonna babuusa amaaso enzikiriza y'obuwangwa enzikiriza y'abasamize erina license mu ggwanga lino balina license era kye balimu nakibo kya myoyo era babakuŋŋaana iffe gwe tukkiriza nti omwoyo omutukuvu abaako omutwe gw'omuntu kwatuula bw'asalawo nti bakuggyemu olulimi balugyamu eyo enzikiriza bagitya naye baagala okulumba okukyankalanya emirembe ow'ekitiibwa President Museveni gye yarwanirira kubanga Muzeeyi Museveni agenda okukwata obuyinza nga twali kkanisa y'abalokole enzimbe era n'abaali bamugamba ozigobawo kyali kibangwira nga bamugamba gobawo ebiwempe goba ab'ebiwempe goba abaaki ab'ebiwempe Muzeeyi yagaana Muzeeyi Katonda yamutuwanga kirabo tajja kugamba nti ŋŋaanyi naye ajja kutwala obudde bano abantu b'oyagala baveewo bakosa ki eggwanga era in fact Mukama nsonyiwe soogerera president naye njagala mwogerera bwe nti kusinziira ku bigambo by'akamwa ke nze ndaba nga yakola research bwe yamumala n'akizuula nga abalokole balina weakness egi baali tebakubiriza nnyo bantu kugenda kukola ate ng'omutima gwe gwakulabika nti buli nnyumba erimu akantu akayingira era bwe yamala okukizuula ekyo n'atandika okutambula njukunju n'atambula okutambula mu kyaki ezi zaffe ez'abalokole nga message ye eri egi pray and work pastors leaders of people teach them to work make these minds productive of which we have done kizibu nnyo okusanga essinzize ddala nga lirina parking okwenkana ey'abalokole kati ekiruma bano abaagala okukola policies enkulaakulana eyo ey'omwoyo ebaluma tolina bw'ogamba nti wakoze ekigatta omuhindu omutabliiki omushiya omuhamadiya omusunni omukatoliki omwangerikani omulokole omuorthodoxi
otukolera doctrine gwe Katonda Nsumba ffenna tuba tulina kugwa under the constitution of the Republic of Uganda. Kolayo ekimenya amateeka gaana abantu okugemebwa etteeka likwate likulyawo gaana abantu okugenda okukola ki okufuna obujjanjabi balwale obaterekaawo etteeka likwate amateeka weegali agamala. Ogambye mujja kuba ku radio ne ku TV olunaku lw'enkya ku lwokusatu ne ku lwokuna tudedicatinze awabadde mukuŋŋaanya ku radio n'awabadde emisingi tugenda kuteekawo ensonga zino twogere n'eggwanga tutegeeze abantu nti twafuna obuzibu abantu balimba era baagala kutebolinga mbwe essaawa yonna kati batebolinga kipolisi ekyali private bill nambese kye yali aleese kati baagala kireeta nga bakiyisiza mu cabinet era balaga nti bamaze okonsultinga it is a total lie. Method ki gye bakozeseza okutuuka funds baazijjawa babuuzizza baani kubanga ffe titubalabanga wabula tuwulira kimu nga baga nti baatumazeeyo ffenna kubanga ffe tulowooza nti omulembe guno kambawe ku ebimu kwe tugenda okwogerako omulembe guno tuyina kuunitinga under Christ tuyina okwegattira awamu mu Kristo kubanga Kristo gwe mutwe gw'ekkanisa is the head of the church era Kristo kyekyokulabirako kyaffe ayitibwa omukristo ateekwa okubanga embala ya Kristo erabikira mu ye ate ayitibwa omukristaayo ateekwa okubanga embala y'obukristaayo erabikira mu ye ayitibwa omulokole ateekwa okubanga obulokole be n'omutamivu tabubuusabuusa effort eyo ekolebwa ffe abakulembeze b'omwoyo tuwabeerawo tteeka amateeka weegali agamala naye amakomera gajjudde gye baleeta amateeka ago policies ezo nga bwolaba bazipushinga ne beefuula nti balowoozezza bakoze copy and paste egenda okuleeta ebisiyaga wano wadde nga president n'eggwanga lyaffe tibyagala bisiyaga president ayagala bisiyaga n'eggwanga lyaffe tewali ayagala bisiyaga kye tusobola okugamba kuba bwayo omu ba babiri tebalina na percentage gye bakola eyagala ebisiyaga naye munda mu tteeka mu poliisi yaabwe mulimu okwavoidinga ebigambo bino hate speech owuliranga agamba tovuma munno naye kitegeeza toyogera ku bintu oli byakola nga gwe tobyagala gwe tobyagala era nifati gye bayisa hate speech bungereza bulaaya wa basinga kugaana kubagamba ku bisiyaga byabwe kukugira abo abagenda okwogera ku bye balabanga ebikyamu bw'oba nnyonnyola ku Sodoma ne Gomora n'ekyabaawo nga bagamba it's not called for era bakuteeka mu kooti oba nnyonnyole hate speech kuba kweditinga njiri tulekeraawo okubulira abantu obutuukirivu. Nkitegedde Musumba bw'ogambye nti ne eri gye baateeka amateeka era abagamenya bakyali bangi nnyo beeyongera buli lukya bakyali bangi nnyo naye poliisi bw'ejjanga eri religious Katonda gwe muba mukwata emikono mumusiba eggwanga lyammwe mulireetako ekikolimo kubanga ekintu ky'omwoyo nga bwesigulaba n'amaaso naye nga nsobola okulaba ebibala ebikuvaamu tolina bw'okiregisiratinga olina kukola tteeka eriri jeno anaalimenya atwalibwe ng'etteeka bwe lyogera era bwe twogerera mu Uganda mulimu bapasita bali mu makomera si lwakubanga bakiikirira enzikiriza yaffe nti yabasibisa mu Uganda mulimu bamasheeka bali mu makomera mu Uganda mulimu bafaaza bali mu makomera emisango gy'abakulu b'eddiini giri mu kooti etteeka libakwatanga bo okuliyayo kipolisi kuba kutabangula mirembe egyalwanirirwa Ssaabalwanyi era ne luli Lokodo n'abo kati abakukuta nabyo baabula kata babiguse byali binaatera okugguka bwe biti His Excellency Museveni n'abiyingiramu
naga nti ebyo ate mulimu biki nzijukira nga bakitebulinga kyali kituuse ne mu parliament kyatuukamu ne mu parliament nti kyatuuka ne bakigoba omanyi senaariyo yali mu parliament siri erabira omubaka Ibrahimu Nganda Semuju yalengera Nambeshe ng'atwala etteeka batandika okubanga Allah bamufuga bamukolera etteeka mu parliament omubaka Ibrahimu Semuju Nganda ekikuba n'agamba nti labajjana eri ku nsingo y'omusajja oyo owulira ekkuba lye tuba tukwata labajjana eri ku nsingo y'omusajja oyo kubanga okusinziira ku nzikiriza yaabwe bw'omanyira Allah bwe bakutemako omutwe Allah abawa empeera yes yejjana nti yali ku nsingo y'oli oleesa amateeka oyagala kubanga Katonda gw'omuwa ebiragiro ate mu kaseera ako nga bifubutuka mu ofiisi ya ethics and integrity teri kintu kikulu mu nsi nga kumanya boundaries kumanya wookoma bw'obanga olina okulira ethics and integrity kweri okwasisa Katonda empisa tekiriyo wanje tekisoboka osobola okwasisa Katonda empisa okwasisa ffe abantu empisa waakiri okwasisa ffe abantu empisa Katonda ate in fact empisa ze babagamba otukwasisa tezina bwe zikwasiganyisa na ddiini n'akatono munnaddiini toyina maanyi gamutereeza bw'amenya amateeka w'omukwatira naye tokoleyo etteeka ng'eryo lya njawulo nga likwata bannaddiini tosobola kikola abakikoze era bakikoze kuba tuli mu biseera bya nkomerero naye buli gye bakikoze amawanga gaabwe gagenda kuzikirira kubanga Katonda bamuziwa omumwa ezo poliisi eziri ne mu North Korea zigenda zigaziwa bugaziizi ti mpola mpola abantu bagadde nnyo ebyobufuzi n'abatalina byakufuga nabo ne baagala bafune bye bayiikiriza babifuge kuba bayibuli erambika bulungi amateeka agatuweebwa actually n'enyiriri zennyini musumba n'enyiriri zennyini tuze tuzisoma nga bakulaga ekirungi oba omukisa gw'ogenda okufuna bw'obanga ogoberedde ekikugambiddwa butereevu naye ate n'ekibonerezo nakyo ne bakikuwa nti ne bakikulaga nti bw'onookola ate bw'oti doctrine yaffe tefoojingibwa mukozi wa bibi wanje doctrine yaffe tefoojingibwa mukozi wa bibi kubanga ffenna nga bwe tuli we are all sinners ffenna twagwa okuva mu kisa Mukama yatusaasira n'olwekyo titusobola kukola doctrine tusobola okukola constitution tusobola okulongoosa mu penal codes tusobola okuteeka amateeka agatereza society mandate ya gavumenti kutereza society si kutereza nzikiriza kati ow'omuzikiriza ate agwa mu society tutegeregana kakati Bayibuli nga bwegamba mu Bagalatiya essuula programu y'enkyanga tulinga bagitandisa olwaleero bannange betugenda okukola nab'enkya tebagenda kunyiiga Bagalatiya essuula 5 Katonda akulaga the do's and the don'ts Bagalatiya essuula 5 tutandikire ku 16 owulire poliisi weeri already twagala abantu batugambe nti bino baabikola ne bitabatereeza Galatians chapter 5 from verse 16 to 23 I say then walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Yes, kati kino kye balimu bali mu lust of the flesh kubanga baagala singa poliisi ebeeyise babateerewo nga tukya complaininga nti ababaka ba parliament bangi nga tukya complaininga nti ba ministers bangi nnyo abamyuka bano ba RDCs n'ababamyuka bangi nnyo nabana ate era baagala bateekewo ministry nga eneetuukiriza poliisi eno bamasheeka baimaamu bapasita bafaaza baani bagende nga balipootinga eyo bakola Uganda mu Uganda lustfulness y'omubiri gwabwe okufuna ebitiibwa ye basumbuwa kuyayaana kw'omubiri era abasumba b'abalokole abeegatta nabo balema okunoonya omutwe nga ye Kristo batoole embala ye
banoonya ate bo okwekolamu mutwe era ojja kwewunyanga n'abakola polisi baga nti akulira abalokole tuli naye nobaza muli ne Yesu Kristo muli ne Yesu Yesu yatukulira naye waliwo okwegomba kw'omubiri bino bye bibaawo Galatians 5:16 I say then walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Yes. For the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. But if you are led by the spirit, you are not under the law. The law is there, the law that governs the land. But if you are led by the spirit, you are not under the law. Kubanga omwoyo wano ne babagandi constitution bazijjeewo bwe tusalawo tulungamizibwa omwoyo atakolerwa tteeka mu parliament omwoyo atakolerwa tteeka mu cabinet omwoyo ataliiko muntu yeefuula mugezi nti kamulungamye eby'omwoyo tewali anamagezi gabirungamya olina kukkiriza n'ogamba I surrender my life to the savior n'oweebwa ekirabo gwe mwoyo omutukuvu n'obala ebibala eby'omwoyo amateeka ne gakwerabira as long as okyali criminal amateeka gagenda kukunona naye bw'oba manyi nti gy'oli toli criminal tewaliwo kigenda kuba era gy'oli teweetaagayo tteeka ddala no any other policy that is required in the matters of faith. Mu maaso wano obugambye tukome kumeka tugenda paka ku 26 olw'ekumi. Now the works of the flesh are evident. Otuuseeyo? Yes. olw'ekumi lumaze? Mbadde ndumaze olw'ekumi. Tugamba lwetyo olw'ekumi. For the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. But if you are led by the spirit, you are not under the law. Now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murder, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I also told you in the time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. N'ekibonerezo ojja kifuna wano ne mu ggulu Katonda tajja kuganya kuyingira ggulu kati omuntu yenna alowooza nti waliwo ekyetaaga okutereeza mu mwoyo takola policy akola kampeyini etambula ng'asomesa abantu ebintu bino alina okudduka n'ategeeza abenzi n'abakaba n'abalogo n'abatemu n'abalimba bonna nga bwe baboogeddeko n'abategeeza nti mwenenye era bw'omala okwetikkula bino ate by'ofuna era tebabisalawo mu paalamenti gavumenti y'eggulu yesalawo neerabanga osazeewo biri obitadde kati n'otwala bino tandika olwa 22. But the fruit of the spirit is love, joy, peace, long suffering, kindness, goodness. Akagambo kali long suffering mu Luganda ke bayita okugumiikiriza oyo oluzungu yakajjayo bubinyo long suffering obanga nti okuyisa obonaabonera ebbanga naye okugumiikiriza kuba tewali kitandika ne kitakola ki ne kitagwa. Kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Kati kyembadde ngenda era okwongereza ku bino wali bwe tumaliriza okulaba ku bino bye batusomedde ebisoose nti ebyo byo Bible tulaze nti ebyo byosobola biteekako etteeka era n'ebibonerezo osobola okukola ki okubisaawo osobola okubisaawo era byonna obwenzi amateeka weegali idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies,
ebyo osobola okubisaako etteeka. byonna amateeka weegali. Weegali. byonna amateeka weegali. Bino faithfulness, kindness, yes, goodness, love, tolina wotandikira. Kakati bano abantu ulira Bayibuli bwe bagamba tweyongereyo olwabiri mu 5 n'olwabiri mu 6. If we live in the spirit, let us also walk in the spirit. Ekyo tekigenda kubeera forced. Bwe tubanga tubeera mu mwoyo nga tubabalamu ku bw'omwoyo era tutambulirenga ku bw'omwoyo, eryo si tteeka lya gavumenti yonna mu nsi yonna. Gamba nti oli wa mwoyo, tambula ng'oli wa mwoyo. Gamba nti oli wa mwoyo, kizuuke nga toli wa mwoyo. Bwe kizuuka nga toli wa mwoyo, ogenda kugenda mu kooti nga tewali na muntu agenda nakuteerayo mukono. Olwaleero tulina emisango mu kooti nga ow'omwoyo ayimirira okwewozaako ku bisiyaga ng'ensi etunula, nga n'abamulumiriza nti abasiyazi waali weebali batunula, either ajja gusinga oba banaagusinga, naye sinsi ekikolwa ekimulumirizibwa si kya mwoyo, weeri ekooti ekiramula, kooti ejja kulamula. Tetwetaagawo teeka ddala. Era Uganda ng'ekulemberwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yasayininga dde etteeka okuwera ebisiyaga ne tufuna n'ebibonerezo byaffe eby'ensi, naye ate mu ggulu tulina essanyu. The heavens are celebrating us because of passing the law of anti-homosexuality law. Against such there is no law. Bw'olemererwa okutambula nga bwe weeyama nga bw'oyatula, ojja kgenda mu kooti. Otegedde? Tuddemu tulusoma olwa 25. If we live in the spirit, bwe tuba abalamu ku bw'omwoyo, let us also walk in the spirit. Kale tutambulirenga ku bw'omwoyo. Olwa 26. Let us not become conceited, tuleme okwenyumirizanga obwereere, provoking one another, nga twesunguwaza ffekka na ffekka, envying one another. Nga twekwatira obujja ffekka na ffekka. Bayibuli buli kimu. Kati abasinga obungi abali emabega w'etteeka balina obujja, beerinako ettima, beerina nakugamba nti abantu bano beetaaga tubagezese mu public. Amazzi ge beegabiranga bapasita baganywe nga tulaba. Naye nabo bennyini beewalana, bo bennyini beesuubira obuteyagaliza bulamu. Kati Bayibuli egamba mwegendereze nnyo tuleme okwenyumiririzanga obwereere. Obulokozi buno kisa si mateeka. Kisa. Obulokozi kisa si mateeka. Singa mateeka abantu bonna bandibadde babagamba bakole ki? Balokoke. Tugende mu Befeso essula 2. Omunyo okumakya n'emisingi byatandise eddoolo. Wali kansubire nti bategeddewo. Mbadde ntiddemu kiri kyoyogedde. Ekiriwa nti bali tebalowooze nti tusunye. Kati ate nze ekkubo lyenkwata nze ndi wa byamyoyo byokka. Bali be tugenda okutula nabo olunaku lw'enkya ku ssaawa 1 paka 3 ez'ekiro ne ku Lwokuna bannamateeka abajjudde omwoyo ate. Kati nze mu byabwe sina nnyo kyempabula, mu bino mwennyina kyempabula. Abefeso bala ebibala eby'omwoyo olaba oba oluwa etteeka erinakukwata. Abefeso essula 2 akulaga bulungi nti twalokoka lwa kisa. Tutandikire ku lunya olusooka tugende paka ku lw'ekkumi. Ephesians chapter 2. And you he made alive who were dead in trespasses and sins. Era nammwe yabazuukiza bwe mwali nga mufiiridde mu byonoono n'ebibi byammwe. Kati abaazuukira balumaŋŋana. Twali tufudde mu byonoono. Ekibi okubanga kikuwambye kuba kufa. Bw'ova mu kibi oba ozuukidde. Bw'ova mu kibi oba ozuukidde. Olwokubiri. In which you once walked
according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. Bye mwatambulirangamu edda emirembe gy'ensi eno bwe giri okugobereranga omukulu w'obuyinza obw'omu bbanga, omwoyo ogukoza kaakano mu baana abatawulira. Kati waliwo omwoyo ogwo bano gwe bagondera. Naffe tukole etteeka tubeere ne polisi nga Ireland, tubeere n'etteeka nga Denmark. Olaba Denmark tubeere n'etteeka nga North Korea oba nga Russia, baagala etteeka standard y'ensi. Ku standard y'ensi mu kifo ky'okubeera transformed, bo bali conformed to the standards of the world. Somo lwokusatu. Among whom also we all conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. Era naffe ffenna be twatambulirangamu edda mu kwegomba kw'omubiri gwaffe. Nawe oyagala ofuukeko ekintu gundi, nawe oyagala obeere ne kino na kiri, nga tukolanga omubiri n'ebirowoozo, nga tukolanga omubiri n'ebirowoozo bye byagala, ne tubeeranga olw'obuzaalirwanwa abaana b'obusungu ng'abalala. Kubanga bwe weebuuza nti omuntu atambula ng'ayagala mbwa akola consultation, baleete polisi eneefuga enzikiriza. Ekigambo enzikiriza kizibu nnyo nti ne bw'oba mukugu nnyo tosobola kulongoosa muntu n'okiggukako bwe kiri mu muntu, to the extent nti waliyo abalina enzikiriza, ng'enzikiriza eyo ebaga nti bwesiba ebbomu otulike n'ekibiina kiri. Kakati oyo munywa naye, musoma naye, mulya naye, naye ne bw'omuyisa mu kyuma tosobola kulaba kintu kiri ekyokubeera suicide bomba. Enzikiriza kirala. Kati bw'oba oyisa etteeka ate olina okuliisanga ly'abaterrorisiti, si ly'abasiraamu. Tolumba nzikiriza. Terrorism Act weeri. Si kyanzikiriza. Ekintu ky'omwoyo kintu kizibu nnyo. Oba obakola olutalo lw'otajja kusobola. Mu biganye mu Uganda, ekyenzikiriza kyo kyatereera. Bw'ogamba nti waliwo extortion, kuŋŋaanya mikono gy'abo be babbye batwale ku kkooti. Etteeka gye liri. Kanisa ky'oba nzikiriza kyetatwala ssente. Kereziya tewaayo birabo. Church of Uganda tewaayo birabo. Mu busiraamu tebawaayo birabo. Abasamize tebatwala birabo. Babiwaayo. Kati extortion yeriwa. Willing giver gwa kuluma atya. Wayinza okuwa extortion ng'erabika egenze ku extreme, mulina kuwabula bantu abo naye so sigani mulina amateeka ge mutaddewo. Apolo nsobola Mukama okuŋŋamba nkugabire emmotoka yo. Tewali ethics zifubutuka eri zijja zingana emmotoka ya bbeeyi nnyo tosobola gigaba. Mwanga kyamwoyo era nange akuwadde emmotoka nkuga nti omwoyo aŋŋamba. The spirit is convicting me to give you my house. Kati awo bafubutukayo batya bagambe nti onzibye. Okweyingiza mu kwagala okonfominga. Kyoleese tokittaayo. Accidents nyingi poliisi yetuba nazo, tubadde mabegaawo nga tulwanagana ne penalties. Ow'empisa akola wa? Mu parliament ndi lwayimira n'akwasisa ku mpisa kubanga ebeeramu okwevuma, ebeeramu okwekuba, ebeeramu waliwo lwe tubeeramu parliament ngeri too hot. Toliwulira nti oweebyempisa yagenzeeyo n'obuntu bulamu n'abagandi bannange. Rules of procedures nga ziri awo. Muteekwa okuba n'empisa bwe muti ne bwe muti ne bwe muti. Eyo office eteekwa okuba nga yeetaaga okulungamizibwa.
kuba yali ekirese luli nga private members bill. Abantu nga bali mu bikolwa ebyobusiru ebweru mu mabaala n'awalala yonna eyo gye babeera. Juzi omwana yafiira mu bbaala empya eyakajja. Talabayo mirimu gya statement y'ebyempisa yavaayo ne Ministry of Ethics and Integrity yavaayo nekola statement. Oli ku mukutu gwa Katonda. Guno omukutu gw'oliko gwa Katonda. Bwe tusirika Katonda atuvunaana. Omwana omuwala omuto bwe yafiira mu mwezenwa. Ministry of Ethics and Integrity yavaayo nekola statement ki? Okimanyi nti mwezenwa yaggula wodda? Weri ekola oli ye yafa ate bagunywa nnyo okusinga bwe bagunywanga luli baana bato. Ministry y'ebyempisa n'obuntu bulamu awe eyamba weetya ebbaala n'ekkanisa n'emizigiti kiriwo ekyetaaga okutereeza wa wasinga okubeera obusiiwufu bw'empisa kati otandise okukala munye otandise okuguma obudde bututwala naye enkya ku ssaawa emu paka 3 ne ku Lwokuna ku ssaawa emu paka 3 tugenda ku addressinga eggwanga nga tulitegeeza ebyetaago n'ebituluma bingi ate bano abantu babeeranga bayeekera babeera mu gavumenti nga balya ssente za gavumenti naye nga tebajagala. Lwaki buli kaseera bwe tuba tunatera okuyingira mu biseera by'okukyusa obukulembeze tugenda kulonda bwe baga nti amasiizo gateekebweko polisi either baba basika eryo babawe ssente oba baba baagala tutuuke mu kulonda ng'abasumba banyiivu kubanga kino ekintu ne bw'oyita abasumba ne bajjuza Namboole tosangayo omuntu alina lubuto lwa mululu ayagala kukwata ku kye bayita ekkanisa oba enzikiriza. Kizibu okyusa ki? Otubuulira Mwoyo Mutukuvu wanajjira oyagala tuwa muwendo gw'abalwadde banaawonanga kiki kyoyagala okukyusa? Swala ogenda kuzongerako oba ogenda zikendeeza? N'omusiraamu yakirabirawo kugambye n'agamba oyo ensingo ye wagamba nti omubaka Ssemujju Ibrahim Nganda recording tugirina yalaba Nambeshe ng'agenda ne private members bill police ku religions n'agenda bajjana ku nsingo y'omusajja oyo ekirungi kinene speaker yakigoba parliament yonna yakigoba parliament eyo giraba banneewuunyisa nnyo kubanga bonna bakkaanya kimu nti tebajjanga okukulegislatinga bintu bya Katonda. Zikikuloba yali omugenzi Jacob Olanya ebiseera ebyo sijjukira bulungi yali speaker naye simanyi lwaki nti kino kijja vividly Nambeshe ng'akulembedde n'ekiteeka asibe Katonda emikono ababaka ne bamwefuulira mu kifo ky'ogenda okukyokya bakizaayo boozeeyoze mbu babadde ku underground nga bakola concentrations kati zaawedde baagala kiwa cabinet mugikiwa mu biseera bino kinaga nti gavumenti ero erimu abagiryamu nga tebajagala. You can imagine omuntu yabadde proposals Kampala oba eggwanga lino litambule ku speed 30 speed 30 akola jogging addukira mwana nkiddemu omuntu bw'aba joginga addukira mu speed 4 kati emmotoka ezitambula speed 30 ziba zigenda kukolera luddawa abazimbi baba bagenda kukolerawa tuwe tunazireka waka tujenga tudduka abadde basazeewo baziparking ewake oyina giparkinga kubanga 3 obanga ali mu circus enensi bwe tuba twagala ekulaakulane tuteekwa okuba n'omwoyo gwayo ate tuteekwa okuba nga titwerowoozaako ffeka tuteekwa okuba nga tetutunuulira we tutuuse ffe ne tulowooza nti ensi yonna yatuukawo. Bw'okuba tiketi ng'etandikira ku $20 abantu bafuna cost of living wages minimum wages ziri mezenkana zitya $20 waliwo agikulira omwezi omulamba oyo abana mukisa abaana abatulabirira mu maka abafumba abasooka okuzuukuka ne basembayo okwebaka batono abakolera 2 kati you can imagine kigamba nti Katonda atuyambe naye eggwanga nolina abayeekera ng'ate batuula mu maofiisi nga buli kaseera bayiiyaayo ekintu ekisobola okukyankalanya ate bakireetera awantu ewazibu. Do you understand?
lwakuba nti ate tuli mu mulembe ng'ekintu ekiri serious bakisaagira-saagiramu kubanga bw'oba olaba posts ezabadde ziyita ng'abakyala beebaza abaami abaabagulira emmotoka naye mu mannya gaabwe wagisigaza mu mannya go n'ogiwa mukyalawo kati nannyini motoka omutuufu kasasule fines saakasi bamuleeta mu kintu ekiri serious bamuleeta mu kintu ekiri serious simanyi nange bwe tunaakikola naye express ekyamuteekesaawo kuteekawo bwangu era oluguudo lwe bayita Ntebe Road olwasinze okubwako tiketi ennyingi lugenda ku international airport omuntu tasobola kufiirwa tiketi tasobola kufiirwa flight kubanga kyekyatekesa nayaga nedda bano abayita eno bagenda mpola tuteeke investment y'eggwanga nnene yenkanidde awo n'ogamba nti okwo buli wantu wonna bagenda kukwata speed zoduka ng'ogenda ku airport batene bwe tuvaayo waliwo abantu abateeka okucekinga ebigendererwa bwe babakola ebintu bagendererera ddala ki ate era betukola benchmarking bw'okonvatinga ssente mu mawanga amalala ze gakubisa fayini ku bintu byebimu ziri mitwalo 2 egya Uganda bw'ozikonvatinga ziri mitwalo 5 egya Uganda kizibu nnyo okusanga fayini mawanga ge tukopamu nti bakwata speed fayini ngeweza emitwalo 10 eza Uganda when you convert omanyira nti ekigendererwa kakati wano abantu nga tebalina kyakulya baba banja renti abaana tebanaba kudda ku masomero abazeeyo babakomezawo basasulako ekitundu oteeka otya fayini ya mitwalo 3 ekyaffe ekirala musumba kirimu ekyaffe ndi kyenebuuza kirimu obuyeekera kirimu ekintu ekirala mukama wange aze President Museveni kubanga ekigambo kyeyasembezaayo nakyagadde rubbish rubbish singa muzeeyi naye abadde nga alinga gwa nange yandibadde manja yadda ku manja what rubbish bubodaboda obwo bwolaba abantu bavuga looni netuuka ne bagimuwambako okakwata okasaba kati watyanga okaagaza 2 olunaku atejjukira naye waliwo abagenda okuyisa mukazi we n'akaana ke yalese waka agenda katunulira ati tumaleyo enyiri tuve wano oba ogenda ziwamba buwambi eddakiika zaaweddeyo maliyo bumazi olwokutaano walumaze twalukoka lwakisa olw'omukaaga and raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness towards us in Christ Jesus. N'atuzuukiza wamu naye n'atutuuza wamu mu bifo eby'omuggulu mu Kristo Yesu mu mirembe egigenda okujja alyoka alage obugagga obusinga ennyo obw'ekisa kye mu bulungi obuli gye tuli mu Kristo Yesu. olw'omunaana tukoma ku lwa 10 ne bw'ozisoma zonna katukumiza. For by grace you have been saved. For by grace you've been saved. Through faith, and that not of yourselves, and that of not yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we shall walk in them. Kubanga mwalokoka lwa kisa si lwa polisi. Kubanga mwalokoka lwa kisa lwa kukkiriza. So tekwava gye muli si mwe mwakola polisi. Tekwava gye muli ekigambo tekwava gye muli kitegeeza it's not your effort. Si mwe mwasalawo. So tekwava gye muli kye kirabo kya Katonda. Tekwava mu bikolwa. Omuntu yenna so called whoever aleme okwenyumirizanga. Tolaba be naleeta polisi abeezikiza ne batereera. Omuntu yenna aleme okwenyumirizanga kubanga ffe tuli mulimo gwe abatonderwa mu Kristo
Yesu olw'ebikolwa ebirungi Katonda bye yasooka okuteekateeka ffe okubirabirangamu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Amina. Tulokoka lwa kisa. Abantu bonna abali mu nzikiriza bali mu lwa kisa. So Intelligence Council abantu sijja basubscribing. It's a good idea for man. It's not a good idea. Nze sisobola kubeera mu ambuleera nga mulimu abatakkiriza nti Katonda azaala. Tuteeka kuva omusumba wa. Tuteeka okuva kale tuveeyo. Katonda batuweera omukisa. Tubaagaliza wiiki ennungi. Mufuuke abajuliza abalamu ng'ekisibo bwe kyatambudde. Mukulikere ddala mu nnaku ezo zonna. Tukyali okukanana ndi tusaba Mukama nga bw'ali omulamu. Enkya tegeeza omulala yenna ssaawa emu okutuuka ssaawa 3 ku Salt FM zonna ne ku Salt TV tugenda kujja twogere n'ensi yonna tugitegeeze nti abaga nti baconsultants abasumba bonna oba bannaddiini bonna balimba. Ekyokubiri tubategeeze nti poliisi teyeetaagisa tetuleeta kikoli mu ggwanga lyaffe. Ebyo bye bimu ku bintu Oweekitiibwa President by'anaamanya nabyatu abitugambire nti that is rubbish. In fact yamanyi babisuula dda mu kasasiro. Naye munnange bakifumbafumbire omuzimu gwa lokodo gwina omulala gwe gwabulukukiramu. Yes. Kama abatukuumire. Shalom, shalom, shalom. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.